Buterevu likuchenda mnana katonyeze musanvu oli mu programu yonnenganzi muwanguzi ye tawanika era nga wetwogerera mu kaseera kano mukwano tutambudde n'omuwanguzi waffe mukyala Sophie Wamukisa erinnya anaalituluulira eryo oba baali mutuuma butuumi oba akizudde nga kyekyo Katonda kyamutondera. Prosper Junior School and Boarding be batuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika ate era nga wenjogerera kati registration zigenda mu maaso era nga abaana batandikira ddala okuva ku ddeke ya ku myezi 6 ne babalabirira bulungi nnyo mpaka primary yonna era ng'omwana bw'omutwala talanta ye mukwano ezimbibwa ate nezuulibwa mu sports mu swimming ne mu bintu ebirala bingi gattako okuyimba n'ebirala bingi nnyo nga bw'obimanyi mu baana era ng'endabirira y'abaana nungi ddala endya ennyambala entunula yaabwe yeeyagaza mukwano ng'otutteyo omwana wo ate era entambula yabeera nga yagonzebwamu dda vans wezirigwatidde omwana bw'anaatambula omwana aviira ddala waka mpaka ku ssomero era nga wenjogerera ebisale by'essomero mukwano bisobokeka ddala era nga mwenjogerera bali mu kuregisteringa director headmaster gye bali gendayo bajja kubanga omwana wo bamuregisteringa bulungi nnyo era mujja kubanga mubiteesaako ate gwe atasobodde kutuukayo mu dakiika zino njagala owandiika ennamba zino ez'amasimu namba eno ey'amasimu 070 978 oba 0392964930 mikwano gyange abalungi gendayo ojja kubanga obasanga bulungi ddala. Tukyagenda mu maaso wamu n'omuwanguzi waffe teweerabira nti ennaku z'omwezi nga 13 lwe Sande luno essaawa zijja kubeera 7 zennyini tujja kuba n'olukuŋŋaana lw'abaami era nga Musumba Tom Mugerwa agenda kubanga ababeeramu ate nga Yesu Kristo yamaze dda okwanjuluza ekigambo ekinaababuulirwa bwetyo n'ennaku z'omwezi ate nga 19 tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaana abayizi okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university essaawa zijja kubeera 4 ng'emiryango gigguddwawo olwo nno bwe tunaayingira ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera lukuŋŋaana lw'abasingoozi era nga we twogerera abasingoozi mwenna tugenda kubeera wano Mutunda Christian Fellowship essaawa zijja kubeera ddala 7 tujja genda mu makanisa gaffe tusabe ate tujje ku ssaawa 7 ku lunaku olw'Essande abalenzi n'abawala Mukama banjagalire nga mutuuka katweyongereyo maaso n'omuwanguzi waffe tugenda muwaayo eddakiika twagala tutuuse ku climax yes twebaza Mukama byonna byakoze abaana naye Mukama ate amusinkanya atya mutundwe era zaatya okubeera nga yatulikoodingira ne appreciation yeno yonna gye tulaba era olugoyi olwo lwakomekkerezaawa kapaati ako mukyala Sophie twetaaga okukawulira. Olugoye olwo omusumba eyajja omusumba wa muwala wange yaŋŋamba ndwokye nendwokya emanju w'ennyumba yange gye naluteeka nendwokya naluleeteeka kati nelulengejja nga lulina okuggwawo nendwokya ne luggwawo nentandika okgendanga mu kyaki nga bwambi yansabira naye nga bwoba nga wakalokoka waasiwaasi kati ne bandagira ekyaki e London neŋŋendanga nga bakola nga bo kwegamba nga njagala kubeera wantu nga waliwo okusaba buli kiseera obutawummula kati neŋŋenda eyo kyaki ng'ebeerayo okusaba buli lunaku n'okusinza gye nakoma okwagala amazina g'ensi gye nakoma okwagala amazina ga Yesu n'okusinza kati lumu nasinza businza mu kyaki mba eyo nagenda mu night prayer nga bayimba okusinza kuba kuwanvu nnyo ne bamala ne babuulira ne basabira abantu nvaamu bwe nti mu kyaki tugenda batuterangawo baasi ezitutuusa we tukwatira baasi endala baasi eno nga ya kyaki nga waluka distance okuva ku luguudo kati baasi eyo mba ngenda munanga ngamba Sophie situka tugende baasi egenda tuleka abantu bajja tusooka okuyingira tufika tetulimirire mu line bannange ekintu nga kinsimbye mu lubuto ekintu nga kinnuma mu lubuto bannange nayisa muka ekyali mu lubuto ne kifuluma. Amina. Nali mugamba yita ambulance nga afanse ko oli mu ddwaliro ato yita ambulance ne tutambula kati muganda wange yali ampeereza obusiddi obwawano ngambuulira
nga mpereza obutabo nga mbusoma nenfuna okuyaayaana okujja kati mu 2012 nenzija naye era nali mbiwulira naye engeri Pastor Tom gyaba nti examples za wazo zifaanagana nga ndabanga bye nawulira edda era mu bapya yo wankolera nagenda mu bapya ne mbiwulira ne neeyongera okuyiga okusaba 2012 wajja wano n'oyingirawo olwo n'ensala sadda mu kidongo n'enkyawa ebintu by'ensi kakati ekyawandiikirwa Katonda kye yampa olw'okuba nakulitisayizanga yampa Matthew ekiro mu kirooto omanyi nga weebase ne Bayibuli wakatandika ogisoma nampa Matthew nembiwandiika bulungi ku endi ya Bible mu kiro mu nzikiza nempandika Matthew 5:5-7 ne Matthew 7:5-7 lwaki sisomaawo kale somaawo mu ddakiika zange entono ennyo nga bw'ogenda mu maaso n'akuwa Matayo 5:5-7 ne Matayo 7 5:7 kati kumakya nagamba naloose nga mpandiika ebintu nagenda okukeberanga gyebiri tibalina omukisa ab'ekisa kubanga abo balikwatibwa ekisa Matayo 5:7 ate nga sirina kisanze ebiseera ebyo saalina kisa kakati nga mbisoma naye era ebbanga lino nali ntambudde mu bulokole nga nzirayo mu kyawandiikibwa ekyo nenkisoma neŋamba lwaki Katonda yakimpa nga naakalokoka nenkisoma nenkifumitirizaako nenkisabiramu bwentyo nzize enkola bwentyo kakati ebyo nga biwedde nenzirayo bwe najja no 2012 nali bize nalina embaga gye nali nzizeeko nga nina only 2 weeks and a half nenzirayo nenkomangawo buli mwaka nzijukira wakati awo nayo saamu omwaka gumu naye naddanga buli mwaka kati mu 2016 nensanga radio nga bagiguddewo neŋŋamba radio eno byeyogera waliwo omukyala eyansikirizanga okujja naye nze nasooka okujja nga nzigira ye andabe nti najze ku kyaki gwali osanyusa nga bamuyita Samali Kiwanuka nga gwenzigira era nga bwenzija no ayina akafo ke waatula nga bwentuula wa famire kakati nina mukwano gwange ddala gwe nalekera omwana nga ngenze nga muwala we ate yalera nnyo omwana wange yafuuka maama nga siriiwo kati oyo omukyala gwe najjanga okusanyusa nti nazze mutundwe olwo ebikuluma ebisirala Mukama yabiwonyeza ddala ebinnuma olwo nafuna ekyawandiikibwa nali mpapa nga ntambula wano nawali nga sitereera buli oba ŋŋamba wendaga Mukama naŋŋamba bijja kgenda mpola kimu ku kimu nkyabamisi kiwandikwa kiruddawo ekyo kigamba nti bajja kugenda mpola bajja kugenda mukuva nali mbuuza Katonda we nakigwako nenzikakkana Katonda buli omu alina ensumulula egyamusumulula sirufaaya lumu kakati nga ne ku mirimu teri mulimu gwe nali nkoze mu biseera ebyo nze nga simala ku mulimu myaka gisukka 2 nga guntama obanga wabawo ekigwawo naye okuva natandika okusumula n'okusabira ku gundi ku radio okwo nagenda okwira nga binnyumira netandika okurekodinga nga mpa mikwano gyange mpola kati waliwo gurupu gye bateekawo nga bagita Bless a Big God ye Manchester nentandika nayo giwa nga bwempa n'abalala nagenda okulaba nga abantu babinyumirwa kati ngenda okulaba nga baguddewo WhatsApp group ku MCF nayo nentandika nga wadde gye biva kambizeeyo kubanga waliwo abatakola ki nagenda okulaba nga abantu basiima nga bagamba bannange kale nawaddeko maama wange nawaddeko gundi wange nawe omanyi kyokola manyi abantu balokoka omanyi gwe n'omulimu gwokola togumanyi nagenda okulaba abantu abanneegaseeko abalikodinga obudde obujjawa obudde ngamba olwo nfunye omulimu guno gwenduddeko
ate olwonjiza okulwana nze seebaka nga sikubye faya buli lunaku obutayosa ng'osaba nga nsaba ate nga nina okukasuka omuliro buli lunaku. Mukama akubikkulira ebintu bino byonna gye biva. Ebintu ebyo yandaga naye ate yalekerawo okundaga nga nfuna obusungu. Teetaaga kubikkulira muntu abikola. Nga nina obusungu nalina obusungu ku muntu eyabikola n'obukyayi kubanga namumanya nga ne Katonda tannambikkulira. Kati nentandika kukola ki kugenda nga mponyezebwa bwentyo natuukanga nempulira nga ebintu biyiika biva mu bigere biyiika ku mulimu natandika ogwo omulimu gwe nagufuna 2000 nga lady emaze okujja 2016 draguna 2015 nga mpulira ebintu biyiika okuva mu bigere byange okuva mu magulu ne biyiika ebyali byennyingira luli byanyingiranga nga mpulira ebintu binyingira kuluno deliverance kuluno nga mbantu daawo nga bifuluma nga biwulira biyiika. Amina. Nga biwulira biyiika bwe bityo n'ebisulo ne bigenda nga bikendeera ebisulo byakusulanga mu omubiri gwonna. Kati nkiwuliramu kuno ku mikono just kati ngenza okujja ku luno lwenzize ng'ate nfuna busaale wansi mu bigere ne mu magulu ne ku magulu. Naye nabo kati ebbanga lino lyensabidde wano obusaale bugenze mu bigere. Akalulu tukaddize Yesu bannange. N'engalo zino nga nfumitibwa muno ng'envunza ne mu bigere muno mu njala. Omanyi ng'envunza kuba we nagendako eyo mu kyalo gye nazaala abaana ewa tata waabwe nawulira envunza bweruma. Nga enjere enjinvunza gye yannumaku muno ne kuyingira mu lwala nga bwe bigira ne bifumita muno mu lwala. Sharply n'owulira obulumi mu njala n'ez'ebigere naye ebyo nabyo nagenda okuwulira nga tebifuluma biyiika. Amiina. Ku luno nga fayo afuuse olina okusaba ate bannange ate kyemponinga abantu tebanga akuwa lugoye kaabe muganda wo kaabaani kaabe maama wo olugoye lusabire olugoye lwambule nga tonnalwambala. Buli kintu kyonna era nze bwempa omuntu ekintu mugamba munnange kisabire ku kyantuukako. Abamu babawa birabo ne bwe kiba kirabo balina okubisabira kisabire. Abagole ne bakuwa amasuuka ne bw'abaani ne bw'oba omwesiga otya ekintu kyonna kyakuwadde kisabire. Ate obusamize bwagira ne bujja omuntu ayinza okgenda ng'akulaba olina omukisa ne babagamba nti kebere family oyina agamba oyiye babbako omukisa gwammwe gwonna. Kati ye bambi abatalowooza nti akuloga naye aba alowooza akomyawo omukisa ogwakola gutya ogwagenda naye ng'ate aloga buki bulozi. Awo nno walina wakati ate abalala babikola kubanga ayagala abeere nga ya controllinga kuba alina ssente so alina controllinga family yonna. Kati n'agenda nga ayagala bakokota mu mwenna mmere wansi w'ebigere. Kati oyo yakikola ye yali aimu ye kuba yagenda nga yeeraguza ku ffenna family ku bulamu bwaffe wansiwo tuvunname. Kale Mukama agenda kutusumulula mikwano. Naye ebintu ebyambalwa nze n'ebintu ebyokulya sikyabizanyiramu. Nze bandiisanga mu kiro ng'oloota buli lunaku ng'olya nga ekyenkya naasaba mala ate kugenda mu kisiibo nga banywesa nga te bye banywesa bintuga ngenda okuzuka nga nkoola bintuze. Teebereza oli bweru langa. Kati nno bwe yamala ku mulimu mbandi ku mulimu ekinyonyi ne kijja. Awo ekinyonyi bwe kyajja oluggi lwali luggale olw'emmanju ku mulimu. Ekinyonyi kyajja speed ne kigwa ku luggi ne kigwa wansi ne kifa okusaba ne kivaamu omusaayi ne kifa. Ne ngamba kati okibadde kizze kukola ki nga kyali serious nnyo. Kakati omuntu oyo bwe yamala n'aŋŋamba olwo nga sinaba kufuna nakuwona yaŋŋamba nti n'abaana bo bonna bagenda kufa accident. Era omwezi ogwo avuddeyo mu bulambalamba.
nga kitaabwe yanga abaana bagenda ku accident nga kitaabwe mba ndi awo omwana yegwe naleka wano nagwa nafuna accident ku boda omwana omulala nafuna accident mu motoka yali avuga omuwala yanga mama simanyi kye nabadde kuba nali nnyo okusiba motoka nga nyongera kutomera motoka eri maaso omwana owokusatu yali akyukira waka nga oli motoka gye nalinguze yange nga atani nga agende n'atomera yali eve mabega mwezi ogwo omwana omulala yali asamba mpiira n'amenyeka kana akagumba ne kaatika baatekawo kabaati nakati nenkaaba olwo nga simina kusaba nkaaba bukaabi nengamba omusumba wange gwe omusumba abaana gye baali bantutte yali omusumba wa muwala wange nangamba tofaayo bijja kugwa tokaaba tojja kwena kyogerako kyongera kisimba naye nga Yesu yakimanyi munange abaana ne bawona amiina ne bawona kati nina muwala wange asembayo obuto ate ye n'agenda n'abanga agudde eddalu omwana natandika okwesalaasala omwana n'aba depressed nti ali bullied ku ssomero ne yeesalaasala yenna amagulu n'agasalaasala emikono n'agisalaasala n'agenda mu mental health nenge nengamba leero ngenda gwa ddalu ne Katonda ono gwe nalabyeko ng'akola ngeno gwe ddalu nengwe ddalu nze nensiba nensaba nga nsaba nasabanga nempulira nga sikyassa nga njabuze naye nga ebigambo mbiwulira mu nda yange nga bitokota bifuluma olinga kaana naye nga nsaba naye nga ebigambo munda bifuluma naye nsaba mba neebase nga maze okusaba bwentyo omwana nga ali ku kitanda amaze emyezi 2 baŋŋamba bamalayo n'omwaka yasembayo oyo obuto ngendo mba neebasibwe nti nefuna vision omuntu naŋŋamba zuukuka osome yazi First Peters 2:24 nti omusaayi gwe yayiwa gwe gutuwonya nengisoma nenzikakkana ngenda okulaba nga omwana bamumpa baŋŋamba nti kati muzeeyo keeka buli weekend obeereko naye baali tebamunzikiriza kujjaka ng'omwana yeetuga ayagala kwetuga omwana yamira amakerenda 28 yette aga paracetamol oli bweru bali ku ssomero ne baŋŋamba ati kati ne bamuddusa mu ddwaliro ne bamussa ku macupa ne bampita mba ndi awo nga n'olulala omwana era ayagala kwetta naye kati aweereza Katonda mu maanyi musinza amiina sebo mulogota kuloga wekka n'abaana n'emirimu gyo buli kimu buli kintu kyonna ate natuuka nga tewali ampa mulimu nga tewali ampa mulimu twebaza Yesu afulula amalogo era 2:10 naye kati ati Katonda yampa omulimu kwenkolera omulimu gwa Mukama nenfuna time recordinga mukama wange bw'abaawo ndikodingira mu toilet nange siwulira mpulira luvannyuma nengamba kakati pastor jjajja awummula mu dakiika bwezi tinja kuddayo nchecking nenchekinga nenkakutulako nenkakola kinenka savinga akatambi kemba ndicodinze neninda kati dakiika bwezi nempuliza mpola ngesimu ndi awo mpulira nga batandise nenzira yate mu toilet nendicoding enteekako nenjirekayo bane nali manyinza otula butuuzaawo amba nina okukola mbankola Katonda akikuweeremu mbankola naye nga ngamba nina okukola nina okuweereza ate nsevinga abulamu bw'abantu mikwana balungi katukomeo tulinde mukyala Sophie Wamukisa ddala erinnya liryo lituukiridde naawe kati okitegeera butegeeze nti waliwo abakyala Katonda baawadde omukisa mu ngeri enjawulo katukomeo mu dakiika zaffe ntono nnyo